olwaleero ngenda kwogera ku IFRIS giyite Electronic Physical Receipting and Invoicing System. Guno si musolo ng'abasinga we balowooza, wabula nkola eri digito erina okuyamba gwe omusuubuzi okusobola okuteekayo ebiwandiiko byo eri URA. Jjukira abasuubuzi bangi tetumanyi ku filinga taxes, okukuŋŋaanya ate nga twandyagadde okusasula. N'osanga nti twetaaga okusasula, nze waliwo eyansaba $40,000 buli mwezi okusobola okumpandiisiza returns z'omusolo, ng'ate ne kampuni yali tennazifuna, nga just neekuŋŋaanya bwekuŋŋaanya osobola okukola ekituukiridde. Kati wano URA wereetera IFRIS egiyamba okuŋŋaanya emisolo gino. Naye waliwo ebintu bingi ebigiremesa IFRIS eno okutwalibwa ng'omusolo, naye ng'ate si musolo. IFRIS waliwo okukuŋŋaanya emisolo emirundi egy'omuddiringanwa. Obuzibu obuliwo nti gavumenti eteekawo omutemwa URA gw'erina okuŋŋaanya. Omutemwa ogwo URA erina okuleeta enkola okusobola okugukuŋŋaanya, ate oluusi ekizibu bagezako kamente gye batasobola kukola ki, gye batawadde biwata. So kireetera URA okugezaako okuteekawo enkola ng'ekaka abasuubuzi bano okukola ki, okusasula emisolo gino mu kaseera oluusi akakyamu, mu nsonga gye batategeera. IFRIS eno yatandikira mu makampuni, kati bagenda bagireeta ku musuubuzi owa wansi. Kikino engeri gye bakuggyako emisolo emirundi egy'omuddiringanwa. Muntu omu osasulira emisolo, osasula omusolo gwe gumu emirundi egy'omuddiringanwa. Kampuni bagitemako omusolo ng'ereeta ebyamaguzi. Gwe ne bakutemako omusolo ng'otunda, kuba naawe oba oyingiza ssente. Naye ate baagala era obayamba okuŋŋaanya omusolo ogw'omuntu oyo agenda okukozesa ekyamaguzi. Ate mu busobi wholesaler aguza retailer, ate retailer yaguza asembayo. Kitegeeza nti ate retailer n'ateekako ssente nnyingi okusobola okuguza omuntu asemba. Mu Uganda eno ebintu ebimu bye tujja ebweru, oba omuntu ekivaamu ekintu akitabuti ng'ekintu tekikyatambula. Sawa zino waliwo omusolo ku pampa oguva ku gwe omuntu, naye ate ne kampuni ya pampa yennyini esasula omusolo. Oba okitegeera, ebyamaguzi biggibwako kyokka tewaliyo omusolo gwa nusu 3 oguva ku gwe omuntu. Nusu 3 150. Kati abasuubuzi kye bagamba, URA eno ebadde ddira omuntu nga yatumizza ebyamaguzi okuva e Masindi n'abitumya mu kikuubo, ne bakako omuntu w'omu kikuubo okutoolebwako omusolo ng'agukyajinga oli. Kitegeeza omuntu waba wamugambye nti essaawa ya $1,000, ate gwe ng'omusuubuzi gwaba afiirwa, kuba oli tosobola kuddamu mugamba nti essaawa ya $1,200 ajja zireka. Oba okitegeera. Kati ng'abantu bano singa omusolo ogwo risiiti eyo baba tebagikuwadde eva mu URA, nga weekanga ebyamaguzi babiwambye, omuntu w'e Masindi ajja gamba nze ebyamaguzi nabitumya naye saakoze ki, saabifunye. Gwe gwamanyi n'emisolo gyo, ekireetera abasuubuzi okufiirizibwa. Enkola yakuyambako kuŋŋaanya musolo, naye obuzibu obuliwo nti olwedde omusolo guba gwatemebwako ng'omuntu ayingiza ebyamaguzi ogwa import duty. Omuntu y'omu ayingiza ebyamaguzi n'ateeka ku wholesale ye mu kikuubo, ne bamutemako income tax ng'ekyamaguzi kifuluma edduuka, ate ne baagala omutemako VAT olw'okuba afuna essente eziweza obukadde 15 oba obukadde 2. Oba okitegeera. Kati omukungu wa URA yagamba nti n'abatunzi b'ennyaanya nabo beegasse mu bano. Kisoboka olw'ensonga omutunzi w'ennyaanya yagula ku olyo wa wholesale. Omutunzi wa lejjalejja yagula ku wa wholesale n'omusolo ogwo naye guba gumunyigiriza. N'atuuka eri ng'ekintu kye yanditunze $1,000 alina okitunda $1,000 kuba ateekamu n'amafuta agatambuza ekintu ekyo. Ate gino emisolo tegyandibadde mibi singa gikola ekyo bye girina okukola.
ng'okuteekawo embeera y'ebitundu ennungamu okugeza mu malwaliro, okutambuza ebyamaguzi. Kati omuntu w'eggulu waatumya n'awulira nti ekintu kyetaaga ennaku 3 okutuuka, n'awulira nti amafuta geeyongedde agakitambuza olw'okuba mulimu ebinnya ne traffic jam ku nguudo embi, kiba kimukosa. Y'ensonga lwaki abasuubuzi beekalakaasa ku musolo guno. Bwe bawulira ebintu ebyo ne bagattako enguudo embi ne bagattako obuli bw'enguzi, omuntu aba yakola ki? Yeekyanga. So IFRIS si musolo, wabula nkola ya kuŋŋaanya musolo eri digito. Naye era obuzibu obulala bateekawo embeera omuntu waba teyasoma ne bagamba nti ogimuteera ku laputopu sisitimu eyo ayeetaaga okukwata obukadde wakati w'akakadde kamu n'ekitundu n'obukadde 2, bwali obukadde 2 n'ekitundu ne bagenda nga babussa wansi. Bw'oba oguze device eri akuuma akalinga akapeewo oba akabbanka ako akafulumya lisiiti, oba okitegeera, nako kagula ssente. Kati omusuubuzi ono n'agamba mbawo omusolo ate era n'ebintu bye nnina okukozesa obbagulako ate era mbigule ssente, ate buwanana nti URA yandibadde bino ebintu egabana bya bwereere nga tetukaka, naye ffe abasinga tuli banaku nti wemba nina entunda ebigundi by'enviiri, buli kiviiri nkiryako nusu 10 oba 20,000. Kati ate gwe ngamba ngule sisitimu okusasula omusolo ogwo, kitegeeza nina okutunda ebokisi zange 2 zife, ate ng'era ngenda bbawo omusolo gw'olaba kijja, oba okitegeera. N'ova ku mbeera eyo n'otuuka ku mbeera y'okuŋŋaanya omusolo guno, kitegeeza URA ate yeetandise okuntondera ebintu byange. Kati ekibuuzo kiri nti omwaka oguggwako nga omusolo gwe basuubira nze okubakuŋŋaanyaamu si gwe mpezezza, baharmonizinga batya? Ekyo beetaaga okisomesa abasuubuzi. Bakissa batya ku mutendera nkitegeere nti mutuufu omusolo gwe baagala siguwezezza. Kati onzijjako VAT naye edduuka lyange teriweza muwendo gwa VAT. Kati nze naakibalirawa? Waliwo enkola nnyingi ja basomesa omusolo omulala baguyita withholding tax. Oyinza osasula emirundi nga 5 nga wajjeeyo ssente zakusasuddwa ne bakuggyako withholding tax, n'omala n'oddira ssente ze zimu okugula ekintu kyoza mu bizinensi yo era ne bakiggyako withholding tax ng'okisasulidde n'omusolo gwa import duty. Kikyosuubira y'ensonga lwaki abasuubuzi beekalakaasizza olw'omusolo guno. Omusolo actually gwa VAT n'emisolo egimu naye gukuŋŋaanyizibwa nga gukakibwa. Olinga agamba bajja ssebo ne baggala ekizimbe ng'otadde ku waggulu w'omusolo omusuubuzi ate asasula license, asasudde VAT, asasudde income tax, yasasudde import duty. Egyo emisolo n'akoogera VAT, income tax, import duty. Najja n'asasula local government tax ewa KCCA okubeera ne license, n'asasula n'okuŋŋaanya kasasiro oba n'obuyonjo. Kyokka nga asasula omusolo KCCA gwe yandikoze okujja okuŋŋaanya kasasiro oyo. Kitegeeza KCCA yeyandibadde esasula Nabugabo Abdul Venture, naye ate omusuubuzi yali musasula Nabugabo Abdul Venture. Kati ate ne bagattako enguudo embi. Kitegeeza omusuubuzi asasudde emisolo gya mirundi 5. Tetunnabagenda ku masannyalaze kuba nago agaweerako VAT. Kati gwe kikyosuubira? Ate ng'emisolo gyonna gino egisasulwa gigenda mu gavumenti y'emu mu kitongole ekya URA. Kitegeeza banyuunyuuta ente gye batawadde biwata ne bakama olw'okuba baagala otuukiriza omutemwa guli, ne bakama ne basika naye nga tewali kikola kivaayo, ekireeta obukyayi n'abantu okwekalakaasa. Tukikkirize ffenna mu gino emyezi embeera mbi. Kati bakama ki? Kw'otadde n'okuwulira nti abantu ensimbi bazikozesa bubi, bazirya ebintu ntuwe bityo. Amasomero ga UPE amafu. So osobola ogenda mu maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga channel eno, ate olwa n'okuwa endowooza yo mu comment section nja gigoberera era nja kuddamu.
tugende mu maaso n'okusubscribinga n'okugaba n'emboozi eno era wonaaba olina ky'obuuziza yakiddamu mu vidiyo yaffe endala. Vidiyo nnyingi eziri ku channel eno ez'emitendera egy'enjawulo genda maaso ogoberere.